Esinkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo osinze okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo ga UG Updates TV. Mukwano gwange yonna yonna abali emitala w'amayanja Saudi Arabia, Qatar, Oman, Dubai, USA, UK, Canada, South Africa, Kenya mwenna mbalamusizaako nnyo. Mwebale kuyimirizawo mayengo ga UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyambuliriza. Kaakati gwatannakuba ng'osubscribinga kubiriza genda maaso n'okusubscribinga, sharinga, likinga gwe mukwano gwange ali eyo tusobole okuba nga tunyweza amayengo ga UG Updates. Mbategeeza mikwano gyange tulina kwerwanirira ffekka. Abasajja tebatulaba nga bantu, tebatutwala nga bantu. Bo balaba be bantu. Kasita bajja wano ne babbamu kye babbyemu ne batwala ewaabwe. Kyekigendererwa kyabwe kirowooza nti n'ekigendererwa kyabwe kiba kyakujja kuzimba Buganda. Era baakyatudde lwangu bajja kujja batukalize then baddeyo byebigendererwa byabwe. Kakati Speaker Anita Among teyandibadde ggwe. Among tewandibadde ggwe, wandibadde ojjukiramu ebiseera eby'emabega wali gye wava ng'Obuganda tebunnakusembeza. Kyonna ky'oli okiri lwakuba Buganda buno bw'olimu. Kyonna okifunidde mu Buganda. Twakusembeza, twakwaniriza. Titwakuvvoola newankubadde wajja ne intention zo n'ebirowoozo byo. Ffe twabifaako wabula tutunuulira kikyogenda okuba ng'otugattako naye tolina ky'otugasizzaako onootusonyiwa. Olw'ensonga nti n'akantu akatono kwandibadde otulwanirirako ku bbanga lye tukusembezza. Eyo Honorable Nambooze yagambye eggulo nti eyo Parliament gy'otuulamu buli lunaku yazimbibwa ku mmwanyi ez'Abaganda. Ekyo kyandibadde kikumala okurespectinga Obuganda n'okukola obukubiri okulaba ng'obaako award gy'ossa mu Buganda kye banaakujjukirirangako ng'akasiimo. Naye okubanga osobola okuvaayo n'omutima ogw'effutwa ng'eyo ku bantu abaakusembeza abatakuyinaako bukyayi, abatakuyinaako wadde effutwa, n'osalawo okuliyakitinga mu ngeri weeto, kiswaza nnyo, kiswaziza ddala. Bangi bagenda kuba nga beesowolayo eka ye yakeesowolayo. Mubatunuulire tujja tubagamba wano nga muwooza tasobola, mubeesiganye mumanyi bannammwe. Naye ndowooza mutegedde ekigendererwa kyabwe, mwategedde ne agendas zaabwe. Era ggwe abadde ayogeza oluleekereeke ng'ogamba nti tewali biki, ke kaseera osengejje ku by'oyogera, kaseera otangaazibwe naawe obukuka obwongo. Kubanga ffe tukimanyi abamu wetwogera ebintu bino tebabitegeera, naye si musango kubanga tetulina kutegeerera kumu. Kaseera keekamu, waliwo abategeera ng'omwezi guyise, waliwo abategeera ng'omwaka guyiseewo, bajja genda bategeera mpola mpola. Nammwe abali mu Parliament abaka tutegeera nti nammwe mutegeera nnyo. Tukimanyi abasinga temubitegeera. Naye nammwe mujja bitegeera akaseera kayiseewo nga ne ssente zibadde bakuwa tebakyazikuwa. Ogwo omusimbi gwe bakuzibika nga tokyagufuna. Awo ojja tegeera nti bannaye nakola ensobi. Kati leka kola kintu ky'onejjusa mu maaso. Tokola permanent decision ku permanent problem. Gwe n'okola decision ey'olubeerera n'ogiteeka ku ggwanga ey'olubeerera. Ku temporary problem. Ekizibu kino kiba kizzeewo kaseera buseera. Era lugimu ejja kuyita wajje ne lugimu endala. Gulowooza abaliko ku mirembe egiri singa ebintu baali bagenda babikola nga mmwe mubikola, mumulowooza ne zino emmwanyi mwandizisanzeewo. Mmwe abagamba nti kati emmwanyi zaffe, nawulidde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agamba nti simanyi emmwanyi zino yafulumiza ekiwandiiko nti gavumenti ekoze kyamaanyi nnyo okulaba ng'emmwanyi zino ezibunyisa mu ggwanga. Bannange, Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye tasobola kukubiriza Baganda kukola kintu kye banaakiivingamu, nze ekyo nkibabuulira. Jesse Abaganda balina mukisa bukisa. Buli kye bakwatako kiranda. Era n'ente mwazisanga nazo ne muzitwala butwazi.
ekyo buli kimu mukimanyi mukira seetaaga bannyonnyola nsonga zino naye mujjukire ekifo n'obeera kifo ky'okoleramu si we bakuzaalira naye kisiime olw'okuba nti nno okoleramu ate byonna bijjawo ng'otwala ewammwe obijja mu kifo ekyo kyandibadde poyinti ensonga ekulaga nti nno wandibadde osiima n'obutajjayo mu mutima gwaffutwa omutima ogujjudde obukyayi ate n'otulaga ekigendererwa kyo. Bannange tuzuukuke twebeereremu baganda bange mwenna abalwanirira eddembe oba oli eyo ng'olowooza tebikkwatako ndowooza olaba gye birandira bigenda tuuka ekiseera nga bikwatirako nno ddala. Kale mwebale kubeerako ku Yugi Updates TV nkutegeeza jangu mu comment section likinga sharinga subscribinga baganda bange mbakubiriza nnyo subscribinga tolaba bulabi n'omala n'ogenda leka ng'osubscribinze ekintu ekijja otuyamba nze naawe tusobole okuba nga tutambuza enjiri y'enkyukakyuka.